bannayuganda teri kintu kiruma Museveni nti agenda kutuuka okugenda naye ng'abadde asasula billions and billions of money okuva mu bazungu abo especially Abangereza naye ng'ekibadde nga kimusasuza ssente ebyaddala yali yabasuubiza era nga yeewa omulimu nti ye waalituukira okussa ogw'enkomerero Abaganda n'amawanga amalala nti aliba abasaanyizaawo boy nakati kimuluma ejjo Museveni twamulabye ng'ayogeramu ku sectariatism ng'ekigambo ekyo akyogera okulaga nti nno abadde ayagala nnyo Uganda oba alaga nnyo nti ayagala Uganda eyawamu naye ng'ekyamazima waliwo gurupu y'abantu eye yali yasazibwako Sanko okulaba nti esaanawo ddala Abaganda ekyo nkibabuulira ebbanga lyonna omuzungu yalwanagana n'Omuganda n'amulemererwa n'atuuka ng'alaba ebyokumulumba direct tebijja kukola wabula nga ki ng'alina kukozesa abo Bafirika bannaffe nga ba Museveni okulowooza nti asobola otupenetratinga n'atumalawo ebyaddala kigaanya. Lwaki kimuluma omuzungu oyo nti ensi Buganda gwe gye muyita Uganda eringa woolaba Isirairi eringa zoolaba ensi ezo ezirimu obuwangwa nga bunywevu bw'amaanyi Buganda togirekangayo boy ebbanga lyonna omuzungu yalemererwa okulwanyisa Buganda era kwe kutuuka n'agiwa independence wabula n'agamba kati tukirekawo nga Buganda tukirekewo nga Uganda kitalina buzibu kwaffe okutegeera kwaffe boy kuli waggulu kubanga twagala eggwanga eryawamu era ebbanga lyonna Omuganda yafuba nnyo okulaba ng'agatta Uganda okugifuula ensi emu. That's why mukiraba nti Omuganda talinaako muntu gw'asosola n'agamba nti gundi omwana wange tofumbirwa eyo oba omwana wange towasanga eno. Ekyo tekiriwo mu Buganda. Omwana lwaki nti ekyo kyaleetera Buganda okugifuula ey'amaanyi olw'ensonga mugenda mubiraba nti Buganda erina emikwano egitalina ekyo kitwale nga woolaba Amerika ndooza teriyo bino bya Bwakabaka naye mugiraba ekintu kye yakola ky'ekintu ky'okusembeza buli omu. Kati ekintu ekyo kyafuula Buganda okuba ey'enjawulo kubanga n'okujja wano abazungu abo Buganda ye yabayita era omala okubayita wano baasanga buli kimu kitegeke kubanga ffe twalina constitution yaffe ebyaddala nga Buganda erina kwetambulira. Buganda yali etuuza enkiiko kiyite parliament mwabasoma ndowooza ku Buganda Kingdom ddala mu primary eyo ekigambo ekyo olukiiko tekikyuka Katikkiro tekikyuka era baba mukiwandiika mu sentensi zammwe ez'Oluzungu ekyo mukirekayo nti Katikkiro olukiiko. Nina we nnimbye wemba sirina we nnimbye kati osobola okumanya omulimu Museveni gwe yeetikka era nga yaakakasa abazungu nti asobola obbasaanya boy na guno guliko. Yatuuka n'otwewerera ku live n'atugamba nti I will crush those enemies. Faboogera ffe ng'Abaganda atuyita ba enemies mbu nga we yakola mu past ekituufu batusibye naye Buganda erina mmoto egamba nti Buganda lwazi boy olwazi gwe olumanyi ekyo Buganda kyeri era Museveni agenda tuuka kugenda mu ttaka nga Buganda esigaddewo. Lwaki Buganda si yoyo omuntu bw'olaba no Buganda mwoyo ogutafa ogwo gutulimu. Nkugambye osanga Omunyankole osanga Omugisu osanga Omulugwala nga ye ekikwatagana okwogera ku Buganda bo yakutuga. Lwaki kubanga alinayo abantu be. Osanga Omugisu nga mukoowe Muganda kati oyo n'omukolera ki golooza osobola kwogera kibi ekyo ku Buganda n'akikkiriza. Bwe tutyo bwe tulwanaganye ebbanga lyonna naye nga bannayuganda mbakakasa era ekisinga oluma Museveni nti n'obudde buneeno omuntu amwekiise mu nteekateeka ze zonna era Muganda kyova olaba kibaluma
kibalumira naawa babiri kubanga ebbanga lyonna wano mu Uganda waliwo interest za mirundi ebiri waliwo ez'Abangereza ne tulina n'eza Buganda kati ekisinga oluluma abantu abo babiri Omungereza ne Museveni kwe kuba nti era obudde buno ayekiise mu nteekateeka zaabwe Muganda kyova olaba ndowooza Bungereza eyo teyo tesalawo teyogera tekolaki yeeri awo lwaki nti olweddi omuntu agyekiise mu nteekateeka zaabwe zibaalina era yali ani era ali Uganda kyova olaba era Omuganda oyo obudde buno osobola musanga mu Amerika etalina ki buwangwa nga yo intisi zaayo za kuba bantu kuba bwamu kibayita democracy ne human rights awo we tuli olabye olusozi gambalagala Museveni we yalinnya ne Uganda nno byonna ebyo mbyogedde nga ntegeeza ki boy tetujjaako kigere ensolo ku kizigo kwiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agasse eggwanga lino Museveni yali agezezzaako okwawula yawulamu nti kati ffenna kaabe mu Lugwala Omuteeso Omuki Omukiga Omukalamojja ffenna twogera kimu Uganda yetuli wano kati osobola kukola kiddala kyovula abasajja mubalaba bafubye naye bigaanyi Uganda eddembe tebalisaba eddembe balirwanira naye nga Museveni otuuse kufa Omuganda omuwulidde yoyo nno gwe wali weepikira era nga bakuwa ssente empitirivu omulwanise kiki ky'okoze ennyo awo kati lindirira Munnayuganda ekijja lindirira amadda ga Kyagulanyi abankuumire